kamotoka gwe driver kabugumuko kawuza nebyocha wakenguko kuba ikaliba This a legend production. Tewaliwo kibulamu guno mubiri nkeera kugulongooseza gwe njagala nkunyiririra gikuwa gikutolembe kulyanga buli woosanze kati kwata wona woyagala omubiri ngutadde nze baby kwata nyweza obugalo baby nsabo designing olikawowo kali okubusinga ne kalifumu nze muyimbiwo siniya binsabo nkolera programu enkebete y'omukwano gitunuza mu nze nfumbita amasasi g'omukwano make my mind lose it enkebete y'omukwano let me sing this kasongo nkiraba in the rise nkwesize even I can't fight it ebwekuba kuyiga karate mubiri kwangu kozese gubere fit. Give me love, give me medicine, njagala yo medicine. Baby, you got love and so many things that I can't complain. Fuyo kisenge nze ndoza, na yetu rentinga wansi. Obozimbe yo kalina muwengula, otule wali osomere mu magazine. Enkebete y'omukwano gitunuza mu nze. Nfumita amasasi g'omukwano make my mind lose it. Enkebete y'omukwano nze kamotoka gwe driver akabugumuko kawuza nebyocha wakenguko kuba ikaliba amasasi go tegamenya mateeka fuya kisenge nze ndoza naye twarentinga wansi obozimbe yo kalina mu bwengula tule wali osomere mu magazine olikawowo kali okubusinga ne kalifumu nze muyimbiwo siniya binsabo nkolera programu enkebete y'omukwano gitunuza mu nze nfumita amasasi g'omukwano make my mind lose it enkebete y'omukwano let me sing this kasongo enkebete y'omukwano gitunuza mu nze nfumita amasasi g'omukwano make my mind lose it. Tata twija ntushaba batuzare omakaka babataro makaka etata ego nindeba ngo muri abashinja barunje n'abacyara banyura muri bukaki ko na swata zirimwe tuzaraba nkero munga bato aha ati nindeba umwami John na mushya hihe na kageta ako abantu abo twabiciriza twajya mu bare bukaki hati
tusimira bw'icyonco cy'amagara tusimira bw'izobe kugira ngo babasa kusterana bahamwe yo kumwanya tusimira bw'abagenyi bitu abasa kuruga mu mihanda yone barabamo bakiza barya bahurira mwene mukama muri gihe cy'isanzwe kunda kweta ngo izobe niyo wazo mu mukoro gw'itogu tubase gukora kurungi n'ibirakorwe byona tubase kuba birungi rukiso izina ryawe kitinwa mukama izobe niyo wabasa kuzo umwanya wo kubona tubase kugutoroza cyangwa yawe byone bituraze gukora tubase kubukora bwawe iri izina ryawe no mukama babone kwimbisubwa umunsi no mwiko nasaba nasima twese no kubitwora kubera zo mwana wa Yesu Kristo mukama witu mu izina rya Patiri. Thank you very much. Uganda kampani n'etupanga yokola emirimu yitu ikyatuleta omumakaga twija okushaba mutuzaale omumakaga abantu abo niija nabo mubyabo nyinemu omukwe era owunayebembera ondi okushaba ngu mbanjure mumanye mumurebe era niwo twija twebembire mase kumuzaala omumakaga kasari tukitasukako bataata na bamama niwe mukwe wanyu otuli kushaba omuzaale omumakaga era niwo twija nawo kandi twija n'abaziire benyu.
ngenda kumutuuza muteekeko akabonero akamwawula ku bagenyi bazze nabo okumulaga nti ye mwami waffe ali special ayawukane ku bali. Thank you very much. Senga. Batata, bamama, abanyabuzaale, okuno omushaija witu oututole n'omubindi ntwenda kumutaaka muli akokwereka ngu niwo outuronzire kandi mwakira zaagwa omukeegi ab'omwana Obugaro. Asere Senga mutuuze mpaba naffe Obugaro bw'amaanyi bwa Senga n'akalulu. Omwami ono mulaga abakadde baffe mwannyinaze ono omwami gwe tuleese ku lw'omuwala waffe Patience ono ye bbaawe. Banyabo. Banyabo. Tukaisemu. Tukaisemu. Nange tubadde twagala. Adde banyawo. Sanse mbalaba. Wabula mwase. Obale kusiima. Yewaabo. Kusinza ku mazina g'endabye mu lujja luno. Abantu bano babbeeyi b'amaanyi. Naye mbadde nsaba nga DJ bw'abasibula nga bayitawo wano ngenda kubaayo buli omu transport. Bamama, batata, basenga, ne bakojja, nsanyuse okubalaba, mmebaza obutanswaza, ne mujja okumpeesa ekitiibwa mu bazadde bange. Engalo z'amaanyi. Bamama na batata nimbasiima okumbeerawo kandi nda n'okubooleka omushaija wanje onaaleeta nikusaba mu muzaalo mu Makombe. Engalo z'amaanyi. Mwatera mu ngaro. Batatiikiriza. Muyikiriza. Aza yamu bagambira n'amazina kantagahulire omushaija no towosa kushanga linyi. Okay. Asituke eno tumulabe. Kyokka banange kisebo. Niwogwe nishaba mu muzaale omu Makombe. Banyama n'abasebo. Ogulu muzaale.
Opa kinareba okulumukuru wanje wenyini Naruhanga akamutwara buri kwezi nizo musa musabira ngambona mbena teka ebiro bisatu kwa mukaka okumusabira abazuruzi abiraburo aba Uganda kandi Afrika yona Amen. abo ekyozi mwengeza ekinareba tukunuzemu bageni n'umukoro mulungi kandi ekintu ekirungi n'otwareebwa n'omusigazi konka yenda batunga empeta omukereziya erikwera era omukanisa erikwera nasigalinga Emmanuel ninkasiimire kama abahumi. Amina. Engayo z'amaanyi za taata tinkasiimire yasiima. Tusanyuse nnyo okulaba mu famire yaffe gyekisooka. Webale kunyuma, webale kuba mukazi mulungi. Buli kintu ekiri muno kirina amakulu gyali era gaŋŋambye. Kano ka chocolate aŋŋambye bannange akwagala ekitenkanika nga bw'okalya n'owulira feeling gy'owulira ng'okalidde naye bwakusemberera bwawulira nannanga akacungwa kano okalaba olaba emyuka gye kamyukamu Victor ngambye ne bwaba yakazuukuka n'akutunuulira mukwano wamyuka bw'oti oyaka Wanji mazima eryenvu lino nyinza okutasobola dijjamu naye eŋŋonda y'eryenvu buli omu alimanyi nti maama ki Victor agambye mbuno ki olususu wanje wenna ne wakoonako maama wagondanga eryenvu bannange kafanta akugambye kanywe era kakubeeremu kubanga nga bwe kali obuwoomi ne kala byonna yeggwe wanje apo eno agambye apo mutima gwe azikuwadde buli bw'onaabeeranga awo lowooza ku Victor wanje kuba akwagala ekitenkanika kye bagamba ekisusse apo bataata abanzalira omulungi mbeebaza nsiimye n'abantu baffe bentambudde nabo okutuzaala mu maka gano olwaleero twebaza olw'otukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutwala maaso okulabirira muwala wano essanyu ly'amaanyi lirina olunaku olwaleero linzita sina ngeri gye nyinza diragamu endala
Mwana kola. Mwana ebigambo mwene vuvola. Patience yaza kugamba. Mommy, Dad, she said yes. Mama tuliza. Webale mtanswaza nojjanga ewasuubiza n'ompeesa ekitiibwa mu bazadde bange. Yabale kumpiisa ekitiinisa. Patience. Aha. Boneke abakwangana. One, two, three, four. Bugalo. Utachukuraho. Mpora. Can you make some description? Nkuleetera ekirabo kino nga nkusiibula nga nkusaba ongumiikirizeeko nga wenzija mulimu fruit nanyo ayagala nnyo fruit olyeko nga wogumiikiriza mulimu kasoda kosinga okwagala kakooko ngonywako mpola nembeeramu ne juice manya nourishinga nazaamu n'amaanyi mane njagala nkusaye ng'olina amaanyi. Omusajja yakyakira nibabaendeza emikisa nibabasabira kandi nibasaba ngu izooba eri ery'okugaitwa muritebeekanise kurungi nibaribendeza kandi nibabendeza obushwere burungi nibasiima abataka mwena biza kutaha embaga egi nanababayambire okukora embaga egi kureeba ngu yabaho kurungi then nibabendeza okugarukayo kurungi namwe abagenyi babagaliza okuddayo mirembe oba mwagala okusula muli batembe okusula. Egyo ye speech yabadde ya bakadde baffe in short.
Hi, Audrey, I'm Victor. Hello. Hey, hello. How are you? I'm glad to be here. So first and foremost, how do you feel for this day? So excited, loved everything. So thankful to God that buli kimu kisobodde okubaawo nga bwe baakisuubiza tebakitataganyizza. Okay. Kandi musanyufu nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. Okay. Akagambo konna k'ogamba mikwano gy'abali eyo? Mikwano gyange mbebale kumbeererawo, bonna abambeereddewo babeere bagumiikiriza. Okay. Buli omu atuuka ku buwanguzi ng'ataddemu obugumiikiriza. Ate message eri omwami wo? Omwami wange musuubiza okumwagala, okumufaako era mwebaza n'obutanswaza. Najja nampeesa ekitiibwa eri abazadde bange. Manyi kiba kirooto kya buli omu ate ku myaka emito bwe giti. Kiba tekitera ssuubirwa naye munnange olw'ekisa kya Mukama nsobodde okukola nga bwe yali asuubiza era nsuubiza omwagala, omumufaako n'omubeererawo mu bwonvu ne mu bugga bwonna. Okay. Mr. Kawalya. Nkimanyi oli musanyufu nnyo ku lunaku luno. Naye akagambo konna k'ogamba eri abantu abasayidi ey'omukyala n'emikwano gyo abasobodde okuwerekerako n'abo abatasobodde kuwerekerako naye nga bali naawe mwoyo? Ndowooza nsooke n'emikwano. Naye mu kusookera ddala kansooke okwebaza omukyala okuba omugumiikiriza. Nasuubiza tebibadde byangu naye ku lw'ekisa kya Mukama Katonda waffe kimaze ne kiba. Emikwano mbeebaza okumbeererawo, besitasobodde ttambula nabo ne bentambudde nabo. Nkimanyi besitasobodde ttambula nabo essaala zingoberedde ensonga lwaki olaba kimu kiba kigenze bulungi mu bulungi nga bwe babadde basaba. Bansindikidde obubaka, mbeebaza. Emikwano egimperekedde mbeebazaako ensusso, nandifukamidde ne mbeebaza. Mbeebaza ak'ensusso si kyangu okuvuga mayiro ne mayiro okujja owerekera Victor. Nzaani eyeesiima? Nzaani? Okay. So n'obubaka obwo bano be bagole baffe ab'olwaleero. Nze ndi musanyufu nnyo era ndi munnamukisa. Nnyinza okukugamba Audrey simumanyidde ebbanga ddene ne Victor si bbanga ddene naye ndi omu ku bannamukisa be basazeewo okubanga babayita babawerekereko. Gwe mulundi gwange ogusoose otuuka eyibanda mu mukolo nga guno ogw'amaanyi. So I'm so glad and I'm so proud of you two people and I wish you well in your new journey. Thank you so much.